yatuyamba n'atuwonya abakazi abafuuwa emmindi Katonda n'atusaasira n'atuwa abakazi abasevenizida abatafuuwa mmindi era nintunulira ebintu ngamba Mukama nga kino kitalo n'okuma ennyumba n'okikumako omuliro nga mwegaliddemu n'abaana bo olumya omusajja. Twebaza Katonda ffe tuli mu musana. Aleluya banaye. Amiina. Ensi etawaana. Abantu ne babonaabona n'obudomola bw'amazzi n'engogo omwala. Ono yazimbawo ekkanisa omwala yagukola atya nga nabo weebali. Olina asenayo n'amansa bw'ati buli bwerigwako etono n'aga nti aleluya. Bannange ensi ekutte ekizikiza ekikuttebe nafuna akakisa n'engendako e Isirayiri naye nga tuli mixed up n'ebibinja by'abantu bangi naye ng'olaba mmwe mulina kirala n'abalala balina kirala. Addira akatambaala kano akajjeyo yazze n'essuukaye n'atuuka awali entaana ya Mukama waffe n'agwa wali n'asiimula ati ne tulowooza nti bunyinike bwe bumukutte. Tusinze ekintu ng'oli ne bwakuzukusa n'agamba lwaki baakunnyika nga teweetagana kunnyonnyola biwanvu. Nomuga nti ne Yesu baamukola bata. Waliwo yambuuza ekibuuzo nanga nti bana ye engoye zimwambala muzijjawa abayenjeera ku kanisa buli kaseera n'amataayira buli kaseera munnange ne bwoba tolina bw'ofuuka ne bubatizibwa ng'obifuna. Omulala yagamba sente ze mwayo ebitundu by'ekkumi alowooza nti ebitundu by'ekkumi byavuwaza ffe gye tuli bitwongera mukisa. Aleluya. Muleeta ennyiike bwe mufuna amazima ago ne mukola mutya mukasirikira bannange. Omusota ne guluma omwana wa munno nga gwolina eddagala erivumula omusota n'osirikira mu nnyumba y'omwana wa munno n'azirika n'afa. Bw'amala okufa nogasonoze ninamu eddagala omwo. Ab'ekyalo bayinza okukuba emiggo. Olina eddagala ly'omusota, omusota gulumye munno. N'olaba omuntu ng'adaaga olwa Saturday okuluyita olw'omukaaga nga Bayibuli eri very clear n'oluzungu li very clear. N'olaba omuntu ng'akola kalenda akozesa amaanyi mangi agikyuse alabe nti oba olwa Monday ludde eno. Nabuuza omuntu omu ne muganda wange njagala ondage ekintu kino bye kigamba. Mugamba nti Saturday lwa mukaaga olw'omusanvu luluwa. Siwulira ne bagamba nti gundi yafudde banaamuzika ku lwa musanvu lwavaamu lwaki temulwogerako do luliwa. Nasiriikirira lwaba talwogerako naye weeruliko nze aleluya naye lweruluwa. Omuntu olaba ng'afuba okweka naye kyakweka kikukunala nekivaayo bwakiteeka mu nsawo nekikola kitya nekivaayo kimulaga lweruluwa. Beruba nga lwe lwa mukaaga kino lwandibadde lwa musanvu olwo olusooka luluwa tutegeeze mande kiruwa. Yesu yafa ku Friday clear na enkyanga Sabbiiti ekyo kinyonyola otya. Omusajja ajja okuwasa oba ajja okukwana atandiikiriza omukwano mu bintu by'omugambirawo number 1 nze ndi mwana wa Katonda. Stay warned. Jangu mpola. Ffe tebatutoga batyo tontandikako otyo. Ffe tulina sisitimu ekwana eri kiriya bibirikale. Ntegerekese bulungi. Ogenda kufuna mulimu vaayo otegeerekeke neyanziza omulimu gwo naye ndi mwana wa Katonda. Mu bino byondagidde kino yes kino no kino no na kino yes kisigadde gy'oli okusalawo. Saagala obeerenga oli yali ku mbaga ku pati. Omugenyi ajja ku pati ne bamuleetera kawayini nga mukyala n'akagaana. Nyinimu namugamba kwayi namugamba omanyi amana Advent nanga kyotegeza kiki tiffe tetunywa naga ndi wano mami nga yanywa. Mami yakola ki ekyo kireeta ennyiike. Kireeta ennyiike mu abasuubula abava mu maduuka mukola mu AKDM abasatu ne baggalawo ne bagenda mu church abataano ne basigala nga batunda. Oluusi nga mukolera boosi y'omu omu yagenze ku church ensangudde ku maziga g'abantu ng'omukazi aga nti omusajja eyandeeta mu kkanisa nze saali mu Advent eyandeeta mu kkanisa ate yakola ki yagwa. Bireeta ennyiike. Bireeta ennyiike yakubuulira ng'ate yagwa. Bireeta ennyiike gwewalese mu follow up bw'azaalayo omwana mwe bafollowinga up. Eyo follow up yaffe tulina weekomaalo tofollowinga birala. Twakutwala mu follow up n'ozaalayo omwana oluusi ne beezaalamu oba ne bazaalamu bali be bafollowinga up. Bireeta ki bannaye? Bireeta ennyiike omuntu yakyuka n'amaanyi amangi nga bamukubye emigo nga bamugobye mu kika oluusi ekkanisa n'emukwata n'emulera n'emugamba tukuwadde n'akayumba sulaawo
katukuwerere ng'ekkanisa ekkanisa nemutekamu ssente nemuwerera bw'atuuka okufumbirwa afumbirwa emisiri gye twamujja bireeta ki bireeta ennyiike ng'omuwala oyo twamuleeta n'amaanyi twakola kyonna n'ava mu ddiini ye ne tukola byonna tuba tukyamulabirira wano bakadde be bamuganye bakoze byonna tuba tukyamulabirira tugenda okulaba ng'awaata amalusu ogenda okulaba ekimuwanza amalusu nga ddala mulwadde muyi tugenda okukebera ekika ky'obulwadde nga babubuuza bibuuzo tugenda okukakasa eyamuleetera ekizibu ekyo ng'ali wano asolooza birabo akuba nnanga ayimba mu kwaya muzeeyi tugenda okuddayo mutegeeza nti omuwala we ataali lubuto nga twayoza etwanika mu ttaka weewale okuleeta ennyiike eri Katonda obako bw'obulidde